Wewale kubanga wekumide ku NCK TV wetulinya obutereva kubanga tukutuusako amawulire ag'enjawulo era awo wenkugambira nti bw'obanga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga awo womala ng'onyiga akadde munnange ebisigadde awo wenkugambira nti tuula kalira nywera mbenga ndukutuusaako anti tuba nago mu bungi. Omubiri gwa maama wa Susan Makula mukyala Bujingo gugalamiziddwa olunaku olwaleero mu nnyumba ye ey'olubeerera eri Nakaseke Gulu eyo nno gye bamuzaala, era nga tulabye nti abantu b'enjawulo beetanidde okubanga bawerekerako Pastor Bujingo. Tulabye abakungu mu gavumenti, tulabye abanene mu by'ebyokwerinda, bonna basobodde okubanga ate batuukayo okubanga bakubagiza Susan Makula wamu ne Pastor Bujingo okubanga bafiiriddwako omuntu waabwe. Mu bigambo oba mu nnaku ennyingi Susan Makula ng'awerekera maama we wabaddewo obubaka bw'atasobodde ye kennyini okubanga ayogera kubanga abadde n'ennyike n'ennaku ennyingi ku mutima. Awo nno obubaka buno yabutadde mu buwandiike n'asaba munne abe nga abusoma. Bibino ebibaddeyo. Kyebazibwe, njagala kusooka kubeebaza kujja. Njagala okwebaza Katonda. Nsaba munsasire. Nnyinza obutasobola kwogera bulungi naye nadde nfunye mukwano gwange Justin ansomereko bye nabadde mpandiise. Naye njagala kwebaza City of the Lord Church. Musumba Luwaga, nze nakulira mu church, nakula mama wange mulokole ne taata. Naye nali ngenda mu church kubanga bazadde baali bantwala mu church. Nali siri mulokole. Bwe nakula n'ensalawo okulokoka ate nalokokera mu City of the Lord Church. Era ekkanisa yange ne House of Prayer. Ekkanisa eyo y'ekkanisa ya maama. Yaŋŋamba jja tugende ogezeeko. Naye nga gwabulira enjiri nagikuliramu. Naye nze ndabye ekkanisa naye City of the Lord balina omukwano. Kyobola ne maama kyali kyangu ogibeeramu. Mwayagala nnyo mami nga nze ne mami abasinga bembeera nabo bakimanyi nga mbaga twambala ne mami ne bwandaba ku TV olugoye n'alwagala n'ogenda omulaba agamba lujeemu aba yategesedde olugoye lw'ogenda okuddiramu eka ng'agamba luno nina okugenderamu ku kyaki Pastor Lwaga alulabe. Era olugoye lwe yansaba lwali lwakwanjula bwe yalwambalamu ne luzitowa naga naatuuka ntya ku kyaki nga luzitowa n'alunziriza. Naafuna olulala yandabamu yali Thanksgiving ku church. Nangamba olwo lumpe mala ogende wa mutabani wange era bwe naatuuka agenda kunnyimiriza andageyo mbantu. Mami singa yali wa mulembe guno singa aba Slay Queen. Era bwe yatuukanga ku church ekyewunyisa Musumba Luwaga nga amulaba n'amuyitayo n'amugerezaako ku bawala bonna nti balina okufaanana nga ye. Kati ng'ekyo ky'omuwaana buli lwajja ku Sande nga n'envi yazikyawa ng'alina ozisiiga n'ebisige n'abisiiga. Kuva Mande paka Sande sirabangako mami nga talina cutex ku bigere naye ng'ali myaka 8 nga ye akanya n'obwomugamba lekerawo blessing agamba gw'omanyi gwerabika bubi kaddiwa ze sigenda kukaddiwa. So njagala okwebaza Musumba Luwaga ti emyaka gya mami gyonna egy'obulokole yali musanyufu era mwebale kumulera ate nange mwandera nga sinayingira House of Prayer. Era ne Musumba akimanyi namugamba Musumba Luwaga ye taata wange era ne bakwatagana nnyo. So neyanza nnyo tweyanzanga famire mwebale kutubeererawo.
ebikwata ku mami bingi nsaba Justin abinjogerereko nabadde mbitadde ku ssimu. Praise the Lord. We appreciate your support during this time, this difficult time in our lives. Your presence made us feel comfortable. On behalf of the entire family, please accept our deepest thanks. Thank you, Mr. and Mrs. Masolo. Thank you, Mr. and Mrs. Muchenga. Thank you, Mr. and Mrs. Tusime in New York. Thank you, Evan Nico in Malaika Institute. Thank you, Martlines International. Kitalo nnyo era kitalo ddala katuyongera okuba nga tusabira omugenzi Omukama amuwe ekiwumula ekirungi era tusaba nti amusonyiwe byonna ebyamusobako n'okuba nga tusabira Susan Makula Bugingo Mukama kubanga amugumya mu kaseera nga kano akazibu era ddala okuba nga yafiiriddwako maama we. Nga tuvuddeko eyo munnange waliwo bunnakibiina kya NUP avuddeyo n'akukkuluma ng'agamba nti bannakibiina kya NUP nti naddala bannakibiina kya NUP mbo balina eŋŋombo egamba nti principal tasobya naye yagambye nti this time around mukkirize asobye era amugambeko alina obubaka nno bwamusindikidde. Njagala owulize bulungi bubaka ki buno bwamuwadde agambye nti leero kakkirize ye ajja mugambako yadde nga mmwe mugamba mutasobya naye this time around ye alaba mbu waliwo ensobi yiino. Mu principal tasobya, principal tayonona, tagambwako, takola ki, mugundi mwe principal nagenda kusobya, wagenda osobeza wawani. Mukulu principal, tuli mugamba President Museveni, nti omaze emyaka mingi lekulira. Tuyina ababaka nga bali mu kibiina awo, nga bamaze emyaka 11. Abalala nga bawezezza 2. Onabagamba, nti ekimala kimala. Tuli mu kibiina ekyo, nga mu famire yo mulimu abantu 3 baagala kwesimbawo. Onagamba Chairman Nyanzi Bobi Wine bannange simanyi na kumanya lasita. Awo nno wekigenda okutabukiraawo. Awo wennyini kakati ababaka abo bennyini obeetaaga kituufu bakwetaaga. Be babaka abasinga ogenda ku leediyo ne babuuzibwa ebibuuzo. Wabula baba boogera ebintu ebyo nga babiddamu. Osangayo oli n'agamba gendako mu Amerika, gendako egindi, ebisanja biba 2, ye ng'ali mu myaka 11 ali mu bisanja 3. Kyokka y'omu akomawo n'ekyokuna. Era y'omu yatuuka ku TV n'agamba abavubuka be bakulembeze b'enkya. Katonda wange. Era ye muntu y'omu yagenda n'agamba tuyina essomero lisomesa bakulembeze. Bagenda kukulemberawo. Nga constituency emu omuntu omu agimazeemu emyaka 40. Kati nange ne ngamba Madamu Teacher mugabe ku masannyalaze. Bwe mugaba amasannyalaze mujja kusobola okukontrolinga abo be muwadde amasannyalaze. Singa akola ensobi mu constituency eyo osobola omujjayo. Gwe ng'omu osobola omujja kubanga buli omu ajulira nti Madamu Teacher ye yamuleeta naye nammwe kiganye. Abantu be bamu bwafuluma ku TV ng'avoga President Museveni emyaka mingi kati oba ye bw'atuula mu motoka oba alowooza atya ne bannange mmwe. Kakati mbadde mulinze nzije mundu ndowooza mbanyumize biri bye mwagala owulira mbu bwe nnyo enjaga mpulira bwe nti mwagala muwulire bwe mpulira nga kinkubye. Nange ekyo sijja kibagamba. Ekyo kyama kyange nti bugamba nnyo enjaga buno obulala. Naye ebigambo ebyo bikulu nnyo. Nammwe kimala mujja kuliisa principal ekintu. Munnange eyo opinion ye nga womanyi nti buli omu ali entitled to his or her opinion. Ye wakiraba gw'okiraba otya
oli gatuvuddeko eyo munnange wabaddewo olutalo wakati wa Vijay Junior wamu ne abanakibiina kya NUP naye oluvannyuma lw'okubanga nti waliwo eyababadde mu makati n'akolanga oba ngambe ntya n'aba ng'ayogeraganya n'enjuyi zombi okukakana nti n'agamba Vijay Junior nti okugamba ekigambo sorry tekirina kye kijjako weetonde gw'oyinza okuba ebintu bulijjo obikola nga omusanyusa naye ate abamu nga babiraba bubi. So Junior yavuddeyo ne yeetonda era Wamala Kiseka wenjogera avuddeyo n'agamba nti apology agikkiriza. Vijay Junior avuddeyo n'akola apology era apology eyo ekkiriziddwa. Nze nno nali sikuyinaako buzibu era bw'oba ojjukira nakola vidiyo eyasooka nga njagala kugamba just weetereezeemuko kitegeera naye nojja n'otumookinga abaana babakwata e Uganda. Bino bye tulimu bya ddala muganda wange tebirimu muzannyo wadde n'akamu. Omukwano gwo Akireewo ali mu kkomera baamukutte. Akireewo omukwano gwo owaddala ali mu kkomera abaamukutte beebo b'olinga asudiya naye tetukuyinaako buzibu Vijay Junior n'akamu talenti yo giyina ekyo tetusobola kisangulawo. Naye obadde otuyingira nnyo just era we bali kubeera musajja mugezi kukkiriza n'ogaa nti wano nakola mu nsobi. Respect. Tukyali mu bya struggle munnange tulaba nti bana struggle bo bakyewera. Abamu bakyagamba mwaliwo kuko abagamba nti amaanyi gampedde nnyo nze mbivuddemu naye abamu bagamba nti nedda ekintu bakyagitambuza era paka mbu Museveni alina okugenda. Yes, what's up, beautiful people? Last night, but one. Nafuna essimu okuva kuomu ku comrades that I highly respect. Nangamba obugambo bwansokona. Yankubira na simu sawa mwenda gwa kiro. Yakuba na direct call kubanga WhatsApp data mtero mujjako ebiseera ebisinga. Nga ne wala abansumbuwa. Newe nalaba direct call na ino kuteekako data ngambe musajja ngamba ki watuuse okunkubira direct call simanyi Museveni afudde. Bwe nayogera naye yaŋŋamba obugambo obwansokona naŋŋamba komuledi nga tokyalabika wagwamu amaanyi. Agamba wagwamu amaanyi kannumamu neŋŋamba owemmula nze okugwamu amaanyi ng'amaanyi agagwamu amaanyi nga jeewa. So neŋŋaka nkozesa omukisa guno to make myself clear. Olaba akafaananyi ako that was 2017 twayagala eggwanga lyaffe ne tuwagira omukulembeze waffe nga tulinga bwe twali nga tewali yadde ekibiina tewali yadde ki naye mu kaseera ako tetwaggwamu maanyi kati nzigwamu amaanyi kati essaawa eno nga bwe tuli si bwe twali luli ani atakakasa nti bwe twali luli si bwe tuli kati bwekaba nga akaseera saggwamu maanyi ensonga ki lwaki nzigwamu amaanyi essaawa zino. So bw'olaba nga tondabye manya ndi mu kunoonyaamu kubanga guno si mulimu singa gwali mulimu nti gunsasuza osanga ebirala byonna ebiba bibembuzizza nandibirese ninfokasinga ku yino wandindabye nga mu vidiyo 4 5 live nga buli kaseera oba ondaba naye olw'ensonga mba nina okunoonyaamu biba bimbuzaamu n'ekirala nti bwe tubeera mu bintu bino sometimes family tumanyi ogisuulirira ne bitulya nnyo ne tubeera overtaken nabyo kati oba olina okubalansinga ne family n'ogifunirawo kadde n'obabeererawo okwo ne weesonyiwa buli kimu ne ku WhatsApp nze zonna it's like 2 weeks n'abali ku WhatsApp bannoonya ku mazzi ne ku lukalu tebanfuna bali eyo beekyanga cyane ogaa naye kati mwekyanga kinga atadde bali eyo beekyanga naye that's it time oba osazeewo weewemu kadde ate ekirungi kyali nti twali mu holiday kole yange tuwadde mu holiday n'ogaaka neyambise ka holiday kano tukawe obudde tubuwe family yogerako ne mukadde gwali mulundi gwakubiri ngaddamu aŋŋamba nti munnange ebintu bino byomwogera wandibadde kati byo birekeraawo ne mugamba saagala kuwulikika nga akujeemera naye ku nsonga zino nsaba tompaawo magezi olw'ensonga nti bantu bangi balina abaana baabwe ku mitimbagano bawemula bakola ki naye kyenkola sisuubira nti kiba kikuswaza ekyamaanyi kyotidde kya bulamu bwange ekyobulamu bwange oli mukyala musiraamu fa idha jaa ajaluhum la yuakhar akaseera ko bwe kaba katuuse nga Katonda akukimye akutumizza
tekakeerezebwa ate tewali asobola kasembeza so bwe kiba nti kuba yali akirireetinga nti abafudde abasibiddwa neŋŋamba kiba kize ndeka ffenna tetujja kuba batiitizi mu nsi yaffe ng'ebikyamu bikolebwa kubanga ne bwe mutulaba twasamaffe abali ebweru w'eggwanga tulina ebintu bye tulaba nga mu butuufu toyina namaanyi gy'oyinza gajja gaggwamu maanyi kambaweeyo kasitole aka covid eyamunuma mu 2020 nalwala covid nagenda ne bantesitinga kati results balinga tebazituweerawo naye nga bw'oba oli negative tebakubira bw'oba oli positive bakubira kuba balina okutwala mu ddwaliro kati namba ndi awo wakanga bankubira nga bambuuza ebibuuzo nga banzijjako details nga bansaba address yange nga njibawa nga bajja bannona nga bantwala mu isolation center nga banzijanjaba bwereere nga mmala okuvayo mu ddwaliro twalina okusayini ne bateekawo n'emikola nti omuntu ennaku z'omaze mu ddwaliro watwalanga kidischarge ne babalirira ennaku z'owamala mu ddwaliro ne bazikusasula mu nsi etali yange ne bakuwa ssente nga balinga abakuga nti munayo n'otusonyiwa okulwalira mu ggwanga lyaffe kati ebyo bw'obitunuulira n'otunuulira eggwanga lyaffe nga bwe liri ng'abantu baffe nga mbo banga babayisanga ki mutufu onoonya gy'oggweramu amaanyi nga tolina gy'oyinza nakujja maanyi nga ggwamu amaanyi buli muntu yenna yafuna ssente ezo bannayuganda abali wanene koleya bananjulira ate azifunayo ye ate ayagala oba ataabimanya okumanya baali bazigaba nga bateekawo n'akantu nti regardless visa status ako bwe nkunyonnyola ako ntegeeza nti ne bakaliwali balinga akasente bakawa bakaliwali bw'olwala ab'e Dubai be batera okozesa akagambo ako atakamanyi nti oli ne bw'aba talina mpapula akasente nga bakamuwa nga gwe visa tolina oli awo iligo immigrant akasente bakakola ki bakakuwa ekyo oyinza kukisangawa kati ng'olaba ebyo mu nsi etaliyo ng'ekuyisa bwotyo n'otunuulira ensi eyaffe ng'efaanana nga bwefaanana ng'ofuna amaanyi agagwamu amaanyi tekisoboka so bw'oba tondabye manya ebyo byenfudde bize manyi ne business line yange kakati essaawa eno abanninze bangi kuba byonna mbadde sibaddamu bali eyo kati beekalakaasa mwekalakaasaamu kiyinzija temumalaako mirembe aba bizinensi bonna bali eyo bannange sente nkola kufuna mirembe temuntakaako sente zinamumalako mirembe bwe mba ŋŋambye nange nezise buli kaseera nti ate nja kubeeraawo oluseregende lw'abantu bonna obeeraawo obennyonnyoleko mukati leero tubadde ku ssimu ate kiki ekiriwo bw'oba tondabye oba tondabye ngumiikiriza mpaka lwendidda bannange abantu bakola akajjanja ne bakumalako emirembe simanyi simu yange tagikwata amumukubira maze ennaku tereze simu yange tagikwata azifundifono opaleta kasita baba tebannambika manya gyendi maazi ya time yonna but I'm back era wendi so byebyo munnaffe mutukkirize tube nga tubirekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu maaso awo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala temuvaayo naye nga teweerabira kubanga osubscribinga kyekikulu ekisinga mu byonna obanga obadde tonaba womala ng'onyiga kadde ondange ebisigadde tulakkalira weenywere tujja kuba nga tukomawo